de wansi muliyombo olw'amaanyi olwalugenda maaso mukayana okungi ennyo omwami nga mutegezanga mbwata jjamu olubuto omukyala n'amugamba bannange omwami agenda kulowooza ki munaffe twesika nga twebuuza lwaki agamba omwami ono era kwe kujjukira nti ye mwami gwe yakubira essimu ewaka n'amutegeeza nti ndi lubuto ono mukyala wange kazeemu emabega katono awo omwami omulaba bulungi agamba mukyala wo tojjaamu olubuto kama katonda ngenda kikola ntya kino kuba ekikulu kya byonna omukyala ono ogamba oyo tajjaamu olubuto ng'ate mukazi wange mbadde manyi olubuto nange yaŋŋa nti ali lubuto lwange kiraba ekigambo nti ali lubuto yaŋŋamba nti ali lubuto lwange ate kati alugamba atyo omusajja nti njagala kujjamu lubuto nekyewuunyisa ku bigambo twabira nga yamugamba nti omwami wange ndudde okubeera naye mbadde nsaba olubuto netuluggyemu ebintu bireme kuzuuka simanyi kyengenda kukola kubanga oyinza n'okwetta olw'omukazi oyo kuba sina kyesimuwanga bw'omulaba omukazi oyo buli kintu tetupangisa namuzimbira buli kimu nemufunira n'omulimu okyakala bya lubuto bamaliriza okulukkanyaako omwami amugamba kisaba bwe kitu olubuto tuluggyemu ayi mukama katonda kati ono omukazi oba mukole ntya balaba bulungi nozola kyebaddako ebamaliriza ne bagenda mu kikolwa ekyo batandika laavu yaabwe kukanya ababiri baneeno ate batandika okukola omukwano anti munnange omwami yali akkiriza olubuto baluggyemu omukyala nga musanyufu nnyo era bagenda maaso n'ekikolwa kyabwe kwe kukizuula munnange nti abantu bano baali beeyagala era omukyala ono yayendanga ku bbaawe naye nga ayendera muyoloogi kwe kufuna ate bifaananyi mu buvubi obungi ennyo mwami emmese mwami naawe emmese kanzije mwami sokoko kuba emmese eyo ngise mwami emmese mwami naawe emmese ono omukazi sirina kyenyinza mukola wabula just okumugoba obugobya awaka kuba nyinza omutema ate ne bansiba oba omwowozezza musango gw'amaanyi nyinza omutema atema ne bansiba kuba kino kyakoze mami nawe kiraba eddala ekyo bakikola mwakola omulimu gw'amaanyi era mbadde sikimukkiririza mukazi wange oyo nga bw'omulaba nampe ekitiibwa tukolagana ebyawaka bibaamu ebyo tomunenya nnyo naye okutuuka ku kikolwa ekyo teyandikoze ekyo ffe kamera zaffe tezaawummula teyandikoze ekyo kyakoze oli safaari oli mu kubonaabona n'emirimu gyeri okomawo omunoonyeza ssente ali muloogi ate n'omusajja omulala ede nakamugulira ne kapoloti maama we mwagenda okubeera oba maama we abadde akyali muzigo nga mwagala obulamu bwange kati neeyo poloti ngenda gitunda butunziira kuba siyinza gikola ajja kunkolerako obulamu bwange bwonna sirina kyenyinza mukola kuba we mutema bajja kunsiba emirimu gyali gyonooneka wala kamwesonyiwe ndowooza bwesonyi oba mpite taata ne maama oba mpite baganda bange kuba ekyokukola kati mukole ntya kuba siraba kyenjja mukola ninga ebimu ku byakola nga oli mu safaari mbirabye bulungi era munnange ffe twagenda mu maaso bwane wakatoko byonna ntulondolerayo nese olunaku olumu tulaba mukyala wo ndowooza nga omulaba ali ku ssimu alina omuntu gwakubira essimu naye nga amugamba nti agenze taliiwo jangu ng'akubira omuntu ffe gwe tutaamanya spy camera zaffe ezateekebwa mu nnyumba n'obuuma bw'amaloboozi bwamukwata bulungi nnyo omukyala ono ng'ayogera nga n'omuntu gw'agamba ku ssimu nti munnange jangu okwegayiridde jangu naye mukwano ng'ayogeza omukwano omungi ennyo n'akamwenyumwenyu akangi ennyo nnyo akali ku matama ng'awulira ayagala okumulabako ng'amutegeeza nti munnange omwami agenze jangu ne tulowooza oba mukwano gwe oba omwami alina omuntu gw'atayagala omukyala ono abeere naye twalowooza ebintu bingi nnyo munnange era lwali olwo nkiwulira nnyabo ataalinze ate kubanze takubiranga ku ssimu ekiwulira kuba omuntu amalamuga nti agenze ne tulinda tulabe nga tulowooza nti omuntu ono gwe twalabye mu loogi gwe yabadde naye alabika akola ki yajja ewaka naye kamera zaffe tugenda okwetegereza bulungi omuntu ajja ng'ate alaba tulabika musajja mulala si yeye aliwa era omwami ono yatuuka bulungi nnyo mu nnyumba n'atuula mu ntebe n'alindira omukyala tukyagendera ddala maaso ne programu yaffe Kalondozi investigations mulabye zaatandikidde ne wano we tuli ndowooza ate story mugifollowinga bulungi nnyo nnyo nabagamba nti tukwata bingi nnyo kamera zaffe zikwata ebintu bingi nnyo kati ng'omulimu guno gwa mwaka mulamba
So clips ezo ziba nyingi nnyo naye tuzitematema ne tukuwamu ate ekyomugaso ekyandi kiyambye eggwanga mpozi ne complainant waffe abeere nga amatira bulungi nnyo. So tukyagendera ddala maaso ne investigations zaffe tumuluka obulungi ennyo wabula katwengere maaso ne investigations zaffe tumanye ebyo byatambula bitya era byaggwera oba temuva ku program Kalondozi. Oyo gwolaba oyo brother wange oyo muganda wange mbadde manyi nti ate oyo muganda wange talina mutawaana twali tulowooza nti engeri gyebadde n'oli omusajja gwayise okujja ewaka kati tugenda olaba ate nga ugambye brother wo nga brother wa jene twali kyamanyi kyabaawo omwami ono bwe yatuuka omukyala yatuusa bulungi nnyo engoye n'akwata kubo ne bafuluma ne bayongerayo ba investigators baffe ne babafollowing era mpaka ate mu restaurant ne balya emmere yaabwe buli omu ne bavaayo era bamalira ddala akabanga kawera anti omwami yali atumye omukyalo ono bagende bewemu ate ku lunch engeri omwami complainant gy'ataali waka omukyala teyatawana kufumba wabula ku olwo yakwata kubo ne bagenda mu restaurant n'alyamu ne mulamu we emmere naate wakajanja kubeeka ebyokulya emmere oba matoko oba muceere tusitookinga emmere amanda buli kimu weekiri awaka amanda omusasi bagendako ne balya ku restaurant ne mulamu ne bavaayo otayagala kufumba naye tulaba brother we olunaku olulala akomawo ewakaawo twali tetunnamanya nti omwami ono brother wa complainant waffe ne tugamba nti engeri gyali brother wo awaka wonna gira wakoze ki wayagalidde naate ekyasinga tujja enviri ku mutwe kwe kulaba brother wo nga bw'omulaba awo kora ate byakola ne mukyala wa complainant waffe yandibadde muganda we kubanga kola olunaku lwe yajja ate olulala omukyala yagenda n'atula bulungi nnyo wali awali mulamu we n'atambulika omukwatirira n'amutuula nako nga kyewuunyisa nga bali mukwano ne mukyala wo mu ntebe kazi eyo ko tulabe bino ebintu muyiiya biyiiye ono muganda wange ng'akola kino Anna, kati singa wangamba bugambi notatawana nakundaga bino kuba oyinza okundwaza pressure n'engwa n'ebi. Tetwanwere tusobola kugamba bugambi nga tobyerabiddeko. Onomanya otawina, onomanya otya amazima matuufu. Wandimbuulidde bubuulizi nti brother wo akola muganda wakola kino notandaga bino. Kimaleejo naye kati wandibadde tondagana bino. Byantebyo olaba bino eby'omuteebi biri mukolero myansinga ebitinitini. N'ate bakola omukwano mu buliri ndozero balaba bavani bagera mu kisenge kyo. Era tekyabamalira abantu abo bagenda bulungi nnyo mu kisenge nga bw'olaba awo budde mulimu akasikiza akatonotono naye nga era olabye ddala nti abo be bantu ababiri mulamu we omukyalo ono ng'ali ne mulamu we bali mu romance nga bali mu kukola omukwano bagujja mu ddiro ne baguleeta mu kisenge nga bambi musajja wa complainant ali safari akola mirimu gye ye alowooza omukyala ate ali waka ali bulungi nnyo naye yagattikanga abasajja babiri yagattika omwami musoso okulaba mpozi neyandibadde mulamu we era omukwano gwagenda maaso ku lunaku olwo omungi nnyo nga laavu mpitirivu nnyo ewakaawo bali mulaavu kama katonda kyono omukazi ngenda mukolwa nti ono oba aliko ki abadde n'omusajja muloogi mwanda ate kati wuno ali ne brother ono muganda wange kati olaba bwe tugenda okufa ekikatugwewo ekyasinga otwewunyisa nti omukazi ono obwenzi bwe baali butuuse ku levo gye tutategeera era mwenzi nnyo olw'ensonga kuba mukazi wange yaŋŋamba alina lubuto lwange namusuubiza nno n'emmotoka balizawe ngenda mugulira akamotoka olw'ekirungi kyankoledde oyo namugulirako ne kapoloti ka maama we tumuzimbiremu ennyumba sisobola gwe labayo kyakoze ku muganda wange ate ne muganda wange naye musiru muganda wange teyandiyagadde mukazi wange ne muganda wange naye talina magezi kati oba nkinnyonnyole ntyeka mbagambe ntya mpa ku magezi ddala gwekyo kikola otya ku busungu ennaku gy'owulira oba gyempulira kati ŋŋanze kityanga kiri ku muntu mulala oba owulira otya muli kuba nyinza omutemaatema ku mbeera eyo gy'olaba kozeemuko kongeremuko twabe kama katonda akantu kano simanyi bwe nnyinza kikola kubanga olw'ensonga ono mbadde muganda wange nga muwaki namugulira boda muyambye embeera yonna nga woowulira simanyi kyengenda mukolera kati okyali mukaanira ebyo wamugulira boda wakola buli kimu naye laavu yaabwe etandika butandisi ekyagenda mu maaso kyagiraba kati gwokyayombera binumbu sima bagenzi baabo bamutere bali mu buliri kati ne mu kiyungu bagukola oyinza okwatekolako mukwano na mukazi wo mu kiyungu
ne brother we yali mukyungu ne mukyalawo kugambye abantu banene balina omukwano mungi nnyo ono omuvubuka yageranga muganda we agenze ng'ali safari ne waba tali safari ng'agenze ku mulimu ng'ajja bulungi nnyo ewaka anti waka yalinga free nga bambi complain atayinza kusuubiriza nti brother we yamwagalira omukyala era yajja bulungi nnyo mu kiyungu ne batandika okukolerayo laavu yaabwe n'amusula n'amuteeka waggulu we booleza ebintu ne batandika ate laavu yaabwe mpola mpola nga bw'obalabaawo. Mwami, mwami, emmese. Mwami nawe, emmese. Mwami sokoko kuba emmese. Mwami, mwami, emmese. Mwami nawe, emmese. Kama Katonda. Omukazi anzise. Mami kubulire. Ebintu bino singa wangamba bugambi. Singa wangamba. Yes, singa nakugamba singa nagamba bugambi nga tosose birabira ku antegede nti bitufu. Wandi nyimbuulidde bulizi n'otandaga bino kuba bino okubindaga olinga nkolera n'olukwe lw'okwagala okunzita obusi. Nino bikubuulira owerabireko ng'obirabako ddala nti bakikola. Na bino binakani byammwe biringa ebyo. Jangu wano komawo. Tula. Lindako. Soka. Kakanula mwaka oyina gwe kakana. Kakana sebo soka kane. Soka kane wano kakana. Soko lindeko. Kakana. Pulira. Pressure zinkuba. Lwaki mundaga ebintu ebifaanagana. Wandi baddo nnyumiza. Nongamba. Wandi bitegedde otya nga kunyumiriza binyumirize. Wandi bitegedde otya. Wandi ngambye nombulya nti mukazi mwesonyiwe. Mukazi wo malaya oba mukazi wo ayegane muganda wo. Nonyinyonyola nsolo kimanya. Naye Katonda. Kunyumiriza. Ngatonda ze tonda okyayombera bya mu kiyungu awulira kata nti wadde walampa ntebe genda bweru lweko genda kwasana biramuzana tekisagala ozazi kuba okyayombera ekyo naye brother wo twamulaba ne mukyalawo ampuya bulungi nga bali mu mukwano ogulaba bulungi wanini bali mu love ey'ekimmemme. Omukyalo ono yawanga nnyo brother wa bawe time era emirundi egisinga yabeeranga naye nnyo nga bw'okiwulira okusingira ddala ate omwami oli omulala era ne ku mulundi ogwo nga bali mu buliri ate bakola omukwano. Mwami emmese. Mwami nawe emmese. Mwami sokoko kuba emmese. Mwami emmese. Mwami nawe emmese. Kwongere mukema gafe. Kaako. Kale katiraba. Kati ngondaga byaki ebyo. Naye ate olaba birabe ne kati ngenda kubuulira amaloboozi agalimu. Nkubuulire bayogera. Oyagala okubawulira. Ne wotagambulya kuba kyendaba ku kyondaga ekyo. Anti njagala nkubuulire ensonga lwaki mukyala waayenda ye ensonga gyawanga ye lwaki ayenda njikubuulire. Jimbuulire. Kati nno munnange mukyala wo mukola love ne brother wo. Mukyala ono yayendanga naye bambi yalina ekigendererwa lwaki yayendanga wadde ate yayendanga ku brother wa bbaawe era balina ebigambo bye baayogeranga alina ebigambo bye yamugamba lwaki yali amwagala okusinga bbaawe. Mwami emmese. Mwami nawe emmese. Mwami sokoko kuba emmese. Mwami emmese. Mwami nawe emmese. Amaloboozi ge twawulira nga banyumya bw'obalaba bano bakola bikolwa naye banyumya n'amugamba nti omanyi omukyala okuwaana omusajja takuwaananga kirabika omanyi tuba mu kikolwa eky'omukwano omuntu banyumya ne munne n'amwebaza yamwebaza bulungi munange bebi weewale munange kulikayo oli musufu gwasinga omukyala we yabyogera abigamba brother kale ulira kati oyo mukole ntya oli musufu gwasinga yake ebintu tondaga yake ebintu yake ebintu byo tondaga soka kana buno mulimu gwa guleeta soko kakana naguba wa tondaga nnyo bwoti tobi